Neba nange yakola omutimbagano naye yatutta. Kuliko ebirungi bingi ne kuliko n'ebibi bingi. You remember those days mu bakadulu baali bakuno n'agasajja agakulu agakuno ngemba muyombyemu. We used to hear people omuntu nangamba ekigambo ng'ekyo like during a fight bwemba muyombagana omuntu asobola okugamba ekintu kyonna kyagala okugamba. Either okay, we have narcissists nti bo boogera ebigambo and they don't even feel sorry about whatever they say. Then there are normal people like us nti nsobola okugamba ekintu out of anger, but then when I go back I can reflect on what I've said and then I feel sorry sometimes, and most of the times I could send an apology. I'm like, "Bwana nsonyiwa ekigambo kye nakozesezza nabadde nina obusungu." And then mulimu abakyogera and they don't know even what they're saying. It is busungu bwe controlling okugera ebintu byayogera. Kati mu TikTok kuno kuliko olutalo lw'abaana ba TikTok. Naye omulenzi wabadde ayogera yayogedde ng'omuwala bwe yayenda nga bwe yakola ki. Naye nkambazeyo kasonga ke nagamba ti omwana w'obuwala, I want a man to come here nga ffe abakyala bwetutera okukola ne tugamba nze omusajja wange bw'ayenda musonyiwa. Abakazi boogera ekyo ekintu with an open heart because bangi bakikoze. Tusonyiyeeko ku basajja until when wagufula omuze. Ne mulimu ebijja n'osooka n'onyiiga kubanga kyakakukuba olumala n'ogenda nga you're growing, ogenda otegeera n'ogamba why. Ayenze, and what am I supposed to do about it? Abakyala bakuziza abaana batazaala biki era ekintu ekikola amawulire tekikola mawulire mukyala kuza mwana gwatazaala, kikola mawulire musajja kuza mwana gwatazaala. Mbwe rumya omuntu mpozi omuntu alumye kumba kyobola banga DNA tests zikola amawulire. Zikola nnyo amawulire. Naye omukyala ng'obeera ng'oteeka abaana ba musajja mbu batakuzaala, you know, you understand nti embwa omuntu alumye embwa tekikola mawulire. So kyobola nga kati mbadde ngamba nga abantu bayomba ne beerangira ebintu akigamba gwe se muli mu kisenge kyammwe ne muyombagana n'oyo omwana sinza amuzaala erere. Naye kati munnange omutimbagano tugukozesa buli kimu, tuteekako family matters and issues. Omukazi ajja n'alangira bbaawo obwenzi namusomera lisiti y'abakazi n'agikubako ku mutimbagano. Era ne tusooka tutekinga sides. Mwenzi gusinga gwerere ffe ne tutandika okuguwaata ne tusympathizinga ne tukola byonna bye tukoze. Kati n'omulenzi yakoze naye kuvaayo naye n'ayogera byayogedde era ate abaali bagenza ku saidi eri ate ne banna tetutuula obeera ku saidi eno ate ne bakuwuuzuumya ne bakuzeeno, ate abaali bali ku saidi y'omuwala ate ne bawuuzuuma ne badda ku saidi y'omulenzi. Bannange ekiri wano kamuguluze wakututta naye omulenzi mu byonna byayogedde abantu badde basympathizinze naye and all that. Kasita yagambye nti nakuzaalamu omwana naye siwa kuleka ogenderewo, omwana namuzaala for revenge ne nkuzaayo ku kantu kaffe kali ke nayogerako. Then don't forgive cheating women. Gwe bw'otegeranga nti bakutta obujulizi we buli na buli kimu itamu ne buli baddi mukyala kale as women we forgive and totally forget about abala bakwa tubyogerako nnyo n'oyogera n'okaba n'okola ki. You know, people who do not say things, people who do not cry over things, people who never express their pain, they never heal. Kati ekitonde ky'omwana omulenzi nefe akazi n'oyomba n'obimulangira n'ogambako bazadde be n'ogambako abawe literally before you know nga n'omwana amwerabira dde erinnya bamwana nga bamuzaala nga you've moved on tijali nga musajja wamwagala buto nembaga agikuba n'abaana abalala n'ozaala n'obeerawo nakusooka n'okufa. Jogedde mbubi naye kale jokes aside, naye abasajja bo abeerawo n'obulamu ne bumuluma ate era y'okubeerawo he's on a mission. Tabeerawo bubeezi, he's on a mission. But I think it was not okay omwana omulenzi kuba bambi yadde ayogera yadde alaga nti omwana amwagala nnyo. Nze nabagamba ekikwatagana n'omwana awowo ndi ku side ya muntu wa mwana nze wondaga nti ku mwana because nze nkiddamu omwana ontakubira nk'omuntu si mu kumuzaala yenna omwana gwe babateekeseza mu fight za mwezi ekisirusiru. Yeah, omulenzi ne kasita agambye omwana wa revenge. I want to think so much kuba olutalo lwalo tuwadde wano tulowooze ti omulenzi abadde akyogeza busungu. He feels that akolebwa bingi because omuntu azaala omwana w'obusungu tamwagala nga how Mikey was expressing how he loves his boy. Tasobola n'omwana oyo abamulabulabira nga revenge.
gomanyi toba n'omwana wo nze namuzaala bwali kula ndi musanga that this boy is putting effort that omwana akula mwana wa mwagala byonna abikola byonna olaba nga abikola okusinziira ku byayogedde naye baddiya ndoza mutegedde ekibi kyokuleeta entalo za relationship ku social media sometimes mujja kwogera ebintu byogeze busungu you've exposed yourselves muli awo kati mwekennyini you are lost fe tugukuba tuguze eno tugukuba tuguze eri kyani kya Mikey kyani kya Bashi kyani fe ekibuyaga jadda gye tudda ne Bashi wanaleeta party ate nga tusooka tudde eno obulamu bwe butyo because mulaba n'abazadde wakakebere mu kooti buli muntu ayagala kuwangula so tujja zunga n'embuyaga oli bwaleeta nga tudde eri n'oli bwaleeta nga tudde eri n'oli bwaleeta nga tudde eri tujja maliza tetubasaliddewo singa omulamuzi w'omukooti yawangamu audience esale singa abantu abali innocent be bakasibako obusibi oba singa abantu abalina betwakagamba nti no tebali guilty ne basigala ku nsi kuno ne basibamu abali innocent singa bayitirivu nnyo because abasinga we use emotions okubeera nga tuwa opinion yaffe ku nsonga eyo we just use opinions ate mbabulire mulimu abantu abawoza katonda tutona nga tuli banjawulo mulimu abantu abalina ekitone ky'okwogera ng'omuntu asobola okupanga emboozi n'akufumbafumba n'olabira ddala nga ye mutuufu abamu bo bakaaba balina obusungu they can't even express themselves they are innocent 100% but they cannot express themselves that's why abaana bagenda ne basoma amateeka ne bafuuka balooya kubanga bakimanyi nze Haffy nyinza okuba nga nkozesa emotions okwogera mujjukira nga tuli bato bazadde bagamba ni yakoze kino oli n'akwatuka n'akaaba abamu bafuna obusungu bunnyo abayagala kulwana balina obusungu bw'ettumbiizi mulimu bali omuntu ngali very calm ayogera n'okukaka naye ngali mba mwena solo bakwata n'abasikasika bwati nga kyetaagisa muntu ng'ategeera emotional intelligence waliwo obukodyo abalamuzi bwe bakozesa nga ne bwewefuula humble otya they can tell that you're guilty kyolanga ffe abantu tetusala misango mulimu obukodyo bwe bakozesa okusala emisango kati njja bakakasa oba mwagala oba temwagala ti ensonga y'abaana tugenda maliriza nga bo bennyini either omu apondose neyetondera munne ne bakuza omwana ffe tugenda giraba bulabi because buli omu agamba alina receipts buli omu agamba akola ki they're just hurting themselves so mbagamba mujje ebintu by'omukwano ku social media most especially nga birimu abaana abatalina abaana mwevume paka kuwulira bubi abalina abaana think about your children think about those babies think about them 100% nze Haffy omusajja ni wavayo nanzivoola atya namala okwesiba ekkoligo kasita naleeta gye ku nsi I'm not going to go in any fight newe befaanana etya nkulayirira kasita ebeera nga mwana wange gwe mupiira gwe nwanisa awo oba ompangudde yammala amaanyi yaŋŋema oyaŋŋonza awo oba ompangudde